Wanyana abalaze nga bwe baluubirira ekyokuddamu okutuusa amaloboozi g'abantu baabwe mu Paalamenti. Nnyo bye tumiisinze nga tuli mu kkomera era abalonzi bange ebintu bingi nnyo ebifudde nga siriiwo. Ne kati obudde buno nkomyewo nebaza abaka ba Paalamenti nti batwaniriza bulungi nnyo. Nnyingire mu Paalamenti awo nga n'okutuula simanyi kubanze bankwatira nga ne Paalamenti sinaba kugiyingiramu yadde olunaku. Era amadde ngenze ku sayidi y'abaminisita Honorable Alan yanzijeeyo nanga nti waayi tulina tuula eno. Kakati kitegeeza nti obudde buno kati emirimu kagitandike okuva lw'enkomeyo mu Paalamenti y'eggwanga. Oko wano mu Paalamenti twagala okumwebaza. Nzije wano nga poliisi entwala saketi bw'okisa zange ze baakayuzaawo temuzimanyi muwendo, jiini zange, kaki zange mpitirivu nnyo. Iyo wero wedda basajja bampa buwi kyaganya bwe bati ekyo kinsanyudde nemanya nti finally I'm back. Balaze nga bwe bagenda okusaba obudde olunaku olw'enkya okubuulira eggwanga mu butongole ebyabatuukako. Era enkya mutulindirire tugenda kubeera nga tukola maiden speech. Tetwagala gitematema kyova olaba byonna neekugira byonna sivaayo bulungi kubanga enkya tulinayo okwogera ensonga zennyeenyi twogere oluzungu wano n'ensi ekwata baali. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Rakeyo.